Essula ey'ekkuminennya. Awo mu biro ebyo Abiya mutabani wa Yerobowaamu n'alwala. Yerobowaamu n'agamba mukazi we nti, golokoka nkwegayiridde, weefuule oleme okumanyibwa nga ggwe mukazi wa Yerobowaamu. Ogende e Siiro, laba Akiya nnabbi ali eyo eyanjogerako nga ndi bakabaka w'abantu bano. Era twala wamu naawe emigaati 10 n'egy'empewere n'ensumbi ey'omubisi gw'enjuki, ogende gy'ali, ye alikubuulira omwana bw'aliba. Awo muka Yerobowaamu n'akola bw'atyo, n'agolokoka n'agenda e Siiro, n'ajja mu nnyumba ya Akiya. Era Akiya teyayinza kulaba, kubanga amaaso ge gaali gayimbadde olw'obukadde bwe. Awo Mukama n'agamba Akiya nti, laba, muka Yerobowaamu ajja okukubuuza ebya mutabani we, kubanga alwadde. Bw'oti bw'onoomugamba, kubanga olunaatuuka bw'anaayingira aneefuula okuba omukazi omulala. Awo olwatuuka Akiya bwe yawulira enswagiro z'ebigere bye ng'ayingira mu luggi, n'ayogera nti, yingira, ggwe muka Yerobowaamu, lwaki okwefuula okuba omulala? Kubanga ntumiddwa gy'oli n'ebigambo ebizito. Genda obuulire Yerobowaamu nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, kubanga nakugulumiza nga nkujja mu bantu, ne nkufuula omukulu w'abantu bange Isirayiri, ne njuza mu bwakabaka nga mbujja ku nnyumba ya Dawudi ne mbukuwa ggwe. Era naye tobadde ng'omuddu wange Dawudi eyakwatanga ebiragiro byange era eyangoberera n'omutima gwe gwonna okukola ekyo kyokka ekyali mu maaso gange ekirungi. Naye okoze ekibi okusinga bonna abaakusooka, n'ogenda ne weekolera bakatonda abalala n'ebifaananyi ebisaanuuse okunsunguwaza, n'onsuula ennyuma w'amabega go. Kale, laba, kyendiva ndeeta ekibi ku nnyumba ya Yerobowaamu, era ndimalawo buli mwana ow'obulenzi eri Yerobowaamu, asibiddwa era n'atasibiddwa mu Isirayiri, era ndyerera ddala ennyumba ya Yerobowaamu ng'omuntu bw'ayera obusa n'okuggwaawo ne buggwaawo bwonna. Owa Yerobowaamu anaafiiranga mu kibuga, embwa zinaamulyanga, n'oyo anaafiiranga ku ttale, ennyonyi ez'omu bbanga zinaamulyanga, kubanga Mukama akyogedde. Kale golokoka, ogende mu nnyumba yo, ebigere byo bwe binaayingira mu kibuga, omwana anaafa. Kale Isirayiri yenna balimukungubagira ne bamuziika, kubanga kuba Yerobowaamu oyo yekka yalituuka mu ntaana, kubanga mu ye mulabisa ekigambo ekirungi eri Mukama Katonda wa Isirayiri mu nnyumba ya Yerobowaamu. Era nate Mukama alyeyimusiza kabaka wa Isirayiri alimalawo ennyumba ya Yerobowaamu ku lunaku olwo. Naye njogedde ntya? Kaakano, kati. Kubanga Mukama alikuba Isirayiri ng'ekitoogo bwe kinyeenyezebwa mu mazzi, era alisimbula Isirayiri okubaggya mu nsi eno ennungi gye yawa bajjajjaabwe, era alibasaasaanyiza emitala w'omugga, kubanga bakoze Baaseri baabwe nga basunguwaza Mukama. Era aliwaayo Isirayiri olw'ebibi bya Yerobowaamu byayonoona era byayonoonyesa Isirayiri. Awo muka Yerobowaamu n'agolokoka n'agenda n'ajja e Tiruza. Awo bwe yali ng'ajja ku mulyango gw'ennyumba, omwana n'afa. Isirayiri yenna ne bamuziika ne bamukungubagira, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kyayogera n'omukono gw'omuddu we Akiya nnabbi. N'ebikolwa ebirala byonna ebya Yerobowaamu bwe yalwana era bwe yafuga, laba, byawandiikibwa mu kitabo eky'eby'omu mirembe gy'abassekabaka ba Isirayiri. N'ennaku Yerobowaamu ze yafugira zaali emyaka 22, ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe. Nadabu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani n'afuga mu Yuda. Lekobowaamu yali yakamaze emyaka 41 bwe yali obwakabaka, n'afugira emyaka 17 mu Yerusaalemi, ekibuga Mukama kye yeeroboza mu bika byonna ebya Isirayiri okuteeka omwo erinnya lye, n'erinnya lya nnyina lyali Naama Omwamoni. Yuda n'akola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, ne bamukwasa obujjowa olw'ebibi byabwe bye baakola okusinga byonna bajjajjaabwe bye baakola, kubanga beezimbira nabo ebifo ebigulumivu, nabo n'empagi ne Baaseri
ku buli lusozi oluwanvu ne wansi wa buli muti omubisi. Era waaliwo n'abaalyanga ebisiyaga mu nsi ne bakola ng'eby'emizizo byonna bwe byali eby'amawanga Mukama ge yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokutaano ogwa kabaka Lekobowaamu, Sisaki kabaka w'e Misiri n'ayambuka okulumba Yerusaalemi. N'aggyayo eby'obugagga eby'omu nnyumba ya Mukama n'eby'obugagga eby'omu nnyumba ya kabaka. Yatwalira ddala byonna. N'aggyayo engabo zonna eza zaabu Sulemaani ze yali akoze. Awo kabaka Lekobowaamu n'akola engabo za bikomo okudda mu kifo kyazo, n'aziteresa mu mikono gy'abakulu b'abambowa abaakuumanga oluggi lw'ennyumba ya kabaka. Awo olwatuuka, kabaka buli lwe yayingiranga mu nnyumba ya Mukama, abambowa ne bazambalanga ne bazizza mu nju ey'abambowa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Lekobowaamu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Era waabangawo entalo eri Lekobowaamu ne Yerobowaamu ennaku zonna. Lekobowaamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi, ne nnyina erinnya lye lyali Naama Omwamoni. Abiyaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye.